Pulezidenti Museveni ayongedde okulabula abo bonna abasuubira okutabangula eggwanga nga bakola effujjo n'ategeeza nti tebagenda kunyigira muntu yenna ku liiso ku mulundi guno wabula okubakolako ng'amateeka bwe galagira. Museveni agambye nti abo bonna abalowooza okutabangula eggwanga kagenda kubajjuntuka singa bagezaako okukola ensobi yonna mu gavumenti empya. Kino kiddiridde bannakibiina kya Forum for Democratic Change okutiisatiisa nga bwe bagenda okukola okwegugunga mu ggwanga lyonna ku lunaku Pulezidenti Museveni lw'agenda okulayizibwa ku bukulembeze. Museveni bano abadde gaabuwa bagende bakola emirimu gyabwe emirala kubanga NRM erina obusobozi obw'enganga ebizibu byonna era bagenda kubakwasa mukono gwa kyuma. Museveni era alabudde abakozi ba gavumenti abaagufuula omuze okulemesa n'okwonoona enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana nga balemesa buli kipya. Agambye nti mu gavumenti empya egenda okulayizibwa omwezi guno bagenda kubeera bakambwe ennyo okulaba n'okunoonya abo bonna balemesezza enteekateeka zaabwe. Ono era agambye nti eggwanga lyetaaga enkulaakulana ez'enjawulo era ng'abantu ate tebalina kufuuka miziziko mu kino. Ayongeddeko nti bamaliriza okukola enguudo ezisinga obungi nga kaakano ekisinga obunene ge masannyalaze okulaba nga buli kitundu kisobola okufuna amasannyalaze basobole okutandikayo amakolero ag'enjawulo. Those who have been in the habit of paralyzing government decisions, of not implementing what they are supposed to implement, of being negligent. Agambye nti kaakati gavumenti ekola bukubirire okulongoosa embeera mu by'entambula, amakolero ko n'emirimu emirala ng'obulambuzi, obulimi n'obulunzi okusobola okusembereza abantu abali mu mirimu egyo obwangu mu mirimu gyabwe. Yakulira ekibiina ekitaba abakozi bonna mu ggwanga Asha Wilson Owere asabye ababaka ba Paalamenti baleme kusala magezi kugaana kusasula misolo gya ggwanga kubanga buvunaanyizibwa bwabwe nga bannayuganda okusingira ddala abakulembeze okusasula emisolo gino. Owere ono era ng'ekibiina kyakulira ekya National Union of Trade Union kirimu ebisinde bingi ddala era asabye Pulezidenti Museveni okukambulira abakozi ba gavumenti abalemesa enkulaakulana mu bitongole eby'enjawulo. Ono asabye era nga bulijjo gavumenti ekole ku ky'omusala gw'ensalira eri abakozi bonna. Abantu ab'enjawulo baweereddwa emidaali egy'enjawulo nga mu bano mubaddemu n'akulira eddiini y'ow'obushobozi. Abalala kubaddeko Andrew Felix Kaweesa, Permanent Secretary Pass Bigirimana n'abantu abalala bangi. Omukolo guno gwetabiddwako ababaka b'amawanga ag'enjawulo omubadde owa Sudan, South Africa, Trinidad and Tobago ko n'omubaka wa United Nations Development Program mu Uganda.